Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako bassebo ne banyabo yonna gye musinzira okubanga mutulaba. Amanya n'eddoboozi nze IBRAH Mukasa, tuli ku Extra Digest Mugoba Nsonga. Olunaku olwaleero nate era tukomyewo twongere okuzuula amazima, abakaabira obwenkanya nabo bafune obwenkanya, n'abaagala amazima bafune amazima, oba kyoyinza okuyita truth and justice. Kino kye kitundu kyaffe Idris ekyokuna ekya programu yaffe nga tukola okunoonyereza ku butakkaanya, okusika omuguwa n'emberebezi eziri mu booluganda abeddira ente basibuka awo esanga Matugga, nga entabwe yava kukuba nti there is an allegation, it is alleged, or there is a rumor, unconfirmed reports, uncertified information nti omu ku baganda baabwe yatunda ettaka ly'ekijja. Lwaki tukozesa ebigambo ebyo nti unconfirmed, uncertified oba an allegation? Because until when nga tukifunye from the horse's mouth n'akakasa nti natunda oba saatunda, so tusigala tutambulira awo nti kiteeberezebwa mbu ebitannakakasibwa. Twogera ku family story no, twogera ku family y'omugenzi Francis Paul Lwasampijja. Omugenzi kati yali businessman ate nga musomesa, at the same time nga ate yali head teacher masomero ag'enjawulo mu ggwanga Uganda. Tufunye abantu ab'enjawulo ku mitendera egy'enjawulo nga batunnyonnyola story eno, okulaba kwabwe okw'ebintu n'ekyo ekituufu kye bamanyi. Ettaka eryogerwako lisangibwawo Sanga Matugga, era nga weewali ekijja, era awo wennyini of course kwe kuli ekijja oba wewaagalamizibwa n'ennyinimu nannyini makaago omugenzi Francis Lwasampijja. Ettaka eryogerwako liri plot number oba block number eri 82. Block number eri 82, plot number eri 2009. That is at Kungu, Wakiso district. That is Kyaddondo. With me here negatiddwako Mwami Katongole nga muzzukulu mu makaago, era ajja kubitunnyonnyola, ajja kutunnyonnyola ekiti kye, amannya ge ne kikyali mu makaago, then tutandikirawo. Mwami Katongole nkwanirizaako ku mukutu, nsaba obuze ku balungi abatulaba taata. Mbalamusizzaako nnyo abatulaba olwaleero mu budde buno mu kiseera kino. Amannya bampita Katongole John Max, muzzukulu w'omukulu Lwasampijja ayeebase ku kyalo Sanga. Okay, tujja kutandikirawo era still tutegeere oli muzzukulu ku luuyi ki? Ndi muzzukulu. Era taata wo yali yaani? Taata wange yali omwana omukulu awo nga ye mugenzi kati ayitibwa Augustine Katongole. Okay. Yes. Taata wo y'omu ku baana abalenzi ababiri abazaalwawo bokka? Yes, sebo. Because report zitulaga nti mu baana b'omugenzi wasigalawo omwana omulenzi omu. Yes, naye nga yazaala abaana abalenzi baali babiri. Baali babiri. Okay, gwe tuli naye ye John Katongole akadde kano. Agenda kubanga atunnyonnyola kikyamanyi mu butuufu bwakyo. Of course okukubirawo disclaimer mulungi atulaba. Betuba tuleese bano si be balina information ey'enkomeredde. Osobola okubeera eyo nga naawe olina version eyiyo. You are welcome to the show. Otunnyonnyole kikyomanyi, kikyotegeera, era ki ekiyinza okuba nga kigonjoolwa okulaba nga buli kimu kitambula bulungi nnyo. Ogambye taatawo ye mugenzi Augustine Katongole? Yes. Okay, kale. Njagala tutandikirewo straight away. Walaba story yaffe yasooka? Nagiraba. Nolaba story ey'okubiri? Nagiraba. Nolaba n'eyokusatu? Eyokusatu mbadde sina. Wakoma ku yakubiri? Nakoma ku yakubiri. Eyokubiri nga mulimu abaana ab'obuwala basenga abo nga bannyonnyola. Kituufu. Okay.
okubizinga byonna okutandika mu bulambalamba kiri nti waliwo okwemulugunya nti bateeberezebwa wateeberezebwa okuba nga waliwo embeera y'okuba nti ekijja kwogenda okuziikibwa abaana bo kwe bajja okuziikibwa n'abazzukulu b'abazzukulu bo baziikibwe kiteeberezebwa mbu kyatundibwa tutandikira awo kati waliwo ebibuuzo nga bibiri naye nga bikola ekintu kimu waliwo ekibuuzo ekyasooka mu mboozi ziri mboozi eyasooka nga bagamba nti waatundwa kati simanyi waatundwa wateekateekebwa kutundibwa kikulu nnyo ekyo nkutegeera bulungi nnyo waatundibwa oba bateekateeka kutundawo kati simanyi ekituufu kyekirwa kye tuba tutambulirako okusinziira ku b'enjawulo tujja kugenda n'ab'enjawulo bagamba nti waatundibwa ye ndowooza yaabwe era n'okusinziira ku bipapula bye tulina walaga nti bwatundibwa yesebo kale katugende ku mbeera eyo kati ebiseera ebisinga bakuzaalidde mu Uganda wano w'okulidde ebintu ebisinga obungi obirabyeko eby'ettaka n'ensasagge gye bireeta omuntu ayinza kukwata miliyoni ze 3 n'agula wantu kale ne bwaba wa luganda lwo ate era n'oddamu n'oziikawo omuntu newankubadde kuba omwaka ogwo twaziikawo jjajja waffe gwe bayita Sise mwaka ki 2021 gy'oli abalamu wano infakiti genda ku video ojja kulaba amalaala agabadde nga makole bulungi gagulumidde nga gasibeko ndowooza gali ku mabbali kuli awasemberayo ddala galiko ttalazo mulungi nnyo ne tayozi nnungi nnyo actually ge galiwo agasinga kugana wagolumidde gali extended eri side eri kati omuntu nga baatunda ate akukkiriza n'oddamu n'oziikawo olaba gye kiri ekyo omuntu nga baatunda aleeta emmotoka ekiro tractor muziraba ne basendawo sino traka wezirye nene obulungi ne ziyolawo ne bakeera ku machanga ne banakyalo tebamanyi kiki kyabadde awo so kale embeera eyo nti propaganda w'abantu bamutambuza butambuza bayina munda mu bo kye baliko naye nga kati nkakasa nti naawe nga bw'oli munnansi wano omuntu bw'akugamba nti agenda kutunda ebijja kikkakatako naawe noga nti ng'akoze bubi kyenyamiza naawe atali mu famire eyo oba naawe awulidde oba n'ow'omukwano n'owaki n'asuubira okuba ow'omukwano oga nti abantu bano ate nga mubi nnyo naye ng'ekituufu kiri nti amazima awantu awo tewatundibwanga era tewali yali alowoozezaawo kutunda naye nga bw'otamanya emitima gy'abantu gitereka ebintu biki bingi menyawo kiri ekigamba nti waatundibwa essaawa eno simanyi kye balowooza onfunye bulungi tuli wamu simanyi kye balowooza nti oba balowooza kutundawo naye nga kiri tebatundangawo kubanga twakaziikawo 2021 omuntu oli gwe nkugamba extra digest mugoba nsonga kwe tuli ne mwami John Katongole nga muzzukulu mu famire y'omugenzi Francis Paul Lwasa Mpijja yafa mu 2015 gwe mwaka gwe yafiiramu era nga ono omwami gwe tuli naye omugenyi waffe olunaku olwaleero taata we y'omu ku baana abalenzi ababiri bokka abaazaalwa mu famire eyo era nga taata we ono yafa wabula nga kati waasigalawo omwana omulenzi omu amanyiddwa nga Lwasa Stephen n'abaana ab'obuwala abalala naye nga y'omulenzi ali omu kati yasigalawo ono ye muzzukulu ow'omwana oli omu ku balenzi ababiri nkinyonyodde bulungi okay Roast Coffee Academy ku Alwada Molao be bateeka ssente mu programs zaffe zino n'enteekateeka zaffe zino ez'okubatuusaako amawulire ne information mu bulambalamba oba mu bujjuvu bano babakana n'eddimu eritendeka babarista bakola kacaayi akatukanye n'omutindo gw'ensi yonna ku mitendera egy'enjawulo mu budde bw'embeera obw'enjawulo okusinziira enkuba bw'etonnya oba bwe gwase oba obudde bwe butambula ate nga tebakoma okubatendeka n'abakola burgers sandwich ne crepes basangibwa wano najja nankumbi ku state okulira na kyaki aba Advent oba gwawangalya mu kyombo ky'Abarabu ojja basanga mu Abu Dhabi ku Alwada Mall ate nga yo Sun Cargo Shipping Company ejja kusabaliza emali y'abasuubuzi from China to Mombasa
buli kimu kitambule bulungi nnyo. Tukyagenda mu maaso ne story yaffe oba emboozi yaffe ekwata ku booluganda abasika omuguwa ng'emberebeze eva ku ttaka lya Kijja n'obutakkaanya obulala temubula bumulumulu mu booluganda n'abantu ba bulijjo. So gwe mu bigambo by'okakasa nti awo si watunde era osobola n'okukiyimirirako mu mbuga z'amateeka bwe kiri tweyanziza nnyo. Ekiwandiiko bifo nga tonnagenda eyo nange kyankwatako nnyo nga nakasooka okuwulira ebintu ebyo. Amawulire gakusangawa ag'okutunda awo? Saaliwo nali Nairobi. Okay. Kati bwe nkomawo ne baŋŋamba nti wategedde taatawo Steven ate sanga yatunzeewo. Ne mugamba era nakwatirawo ne mbaga musooke munoonyeze essimu ye enamba yekwali nenjifuna ne muga kati muzeeyo ogamba oti anti gyendi kaakati ate wano kyazze kiti ate otundewo appetite kiki wagijjeewo nagaa nedda. Nedda ekituufu kiri nti saatundawo. Nali njagala kubaako abantu abamu bengobaawo naye ye nanyumiza nannyonnyola naŋŋamba nti maama we bino biva mu kamwa maama we jjajja mukyala biva mu kamwa ke si bigambo byange. Naŋŋamba yali alina awantu waatunze kati nagezaako okwekubira endulu nti atundawo atya ngaani. Nagezaako kugamba bakyamaani n'agamba ku poliisi n'agendako mu kooti ng'alaba tebijja mukola ki kumuyamba kyokka ate nga yalina ekyapa. Onfuna bulungi kye yakola naye n'akola paperwork kati n'abakubye entunnunsi ne basattira ne bagwa mu bikopo n'abaga nti nsaawo natunzeewo dda n'ekiwandiiko nekifuluma definitely kubanga naawe kakati essaawa eno osobola okuyita abaabukedde n'obaga njagala mu mpandiikako nze IBRAH ndi kino ne kino ne kino ne kino ne kino ne bagateekayo bo tebalwa ositegeera. So kaakati ekikulu mu ekyo nti bw'abakola bw'atyo ate bo baasattira nnyo naye ng'olwedde bo balina we baatunda ne batundirawo ddala. Era ye mu kuŋŋamba kwe yafuba nnyo n'agenda n'akola kye bayita special title n'ateekako caveat wali era oli gwe baaguza wali bonna abaamuguza n'ayagula bagenza ova mu nsi eno nga oli talina kyapa alina kalagaano kwabadde atambulira era ettaka ne bayitako ki caveat wali we baatunda. Nfunye bulungi kati ye ekibuuzo kijja gy'oli nti bw'aba yatunda osobola okunoonyeza nannyini ayagula agambibwako nti ate ettaka teribanga nnyaanya wabaawo at least balooya wabaawo n'ebintu ebirala n'abajulizi kati abajulizi abo bo bagamba ki era balooya mwabafunye ennamba zaabwe bagamba ki ndowooza okira kingezako kukulaga kyokka ate ye bwe yamaliriza okukola ebyo byonna amaanyi ne gabagwa kati yaddamu naŋŋamba nti kati nempulira olugamba awo nti ate gwe yaguza omukyala mbu yamuddiza ssente ze n'amugaa sikyakoze eki sikyatunze gwe olaba ekyo kisoboka kiba kizibu nnyo ku Uganda yale olaba kikyasoboka ku Uganda yale kiba kizibu weebale nnyo kati ne tusigala awo embeera ng'eri awo ne tukwata omwaka omulala ne tukwata ogwokubiri ne tukwata ogwokusatu kyogamba yagula talina balerative be bana abalina era neyagula kitegeeza aba ayagala okukulaakulanya awantu we weebale nnyo naye kati ne bw'onoonya ebimwogerako toyinza bifuna tebiriyo era bwe nga nti yali paperwork ekyo kyategeeza. Mwami Katongole njagala tutunuulire oyagala tugamba nti ekiwandiiko kino kiri null and void mpewo tekiriyo just nkugambye ekigendererwa kye bwannyonnyola kyali bwe kityo. Okay, tuddeyo tutunuulire portion eri omukadde jjajja omugenzi kati bambi naye awo mulemirembe yatunda kitundu ki era yatunda bugazi ki era yaguzaani era yatundawo ssente mmeka awo awaviirako taatawo Steven okubanga teyasanyuka. Okutunda okwo si ensonga enkulu kansooke malirizi kampiseewo kano bayina kye bafa nkugambye famire gyesibeeko
ojja kubategeera ompaddeyo nkuwaddeyo kuba nze nasoose kufuna mu butali butuufu nenga nti IBRAH ono yeetaaga kusuuwinga olw'ensonga aleeta atya abantu abatali ba famire ne batandika okukola allegations ng'ezo ne batuula n'okutuula mu lujja mu compound ne beeyita abazzukulu ne beeyita biki oba okitegeera nabirabye ne ngamba oke ye munnamawulire ye bwe baba bamuleese teyasobodde kukola DNA nti oba bano si bazzukulu oba bazzukulu ekikulu bamuleese ne watabeerawo nsasagge nga tewali abagobawo which is okay naye nga ekituufu kyo kiri nti bano bo bayina kye bafa munda mu bo kati nno abafa bandeegi emu maama omutaato katonda omukazi kaakati wali eri wobadde oyimiridde ng'olaga nti eno ye nnyumba ettaka lino wetambulira noddaana wali muwogo novaawo noddeena emmanju kati waliwo ettaka eriri sayidi wali ettaka eryo lyali ligendera ddala paka eri mu tawuni okuviira ddala awo erigiyingira ng'okukudde eri nga mu tawuni ekitundu ekyo naye nga bw'omanyi toyinza kgenda ku ttaka lya muntu manyi nze ndi musajja awo omuntu n'ebintu by'ekitiibwa kirungi nnyo ekyo so katoyinza kgenda wadde waali wammwe naye tomanyi oli yajjawo atya notandika kukwata lukoba n'okola ki n'opima emabegakaawo muzeeyi Stephen yaŋŋamba nti genda olete basaveya nebatwala abapunta tukole tuopeninge boundary tulabe ettaka eryo likyali ki kugamba bano bennyini abagugulana kwe kuli abannemesa oba okitegedde bwe ettaka liriko injection mu kooti emisango giri mu kooti biki nze nali simanyi nti n'ettaka baalitwala dda mu kooti lye bataagula okitegedde kerera ne batulemesa nenjagala nzijewo emmotoka mu bwangu tebajasa kubanga awo bagamba nti waliwo abazzukulu waliwo abakusinga n'emyaka bali awo bazzukulu bakomawo kiro ate nze mmanyi gwe ng'owa famire ng'omuzzukulu mu makogo lwaki tofaayo kunoonyereza be baani okay kunoonyereza kwali baddaawo nze omanyi ebintu byange bino mbikwata mpola biseera ebisinga nze mmanyi bujja kukyanga bateredde kati kibi nnyo okuteekawo puleesa nga gye bataddewo ate enkeera ne bakeera nga batudde ku mutto gwe gumu mwababiyingirangamu mwabaswala okitegeera tugende tukuba abakazi ye bw'atuuka eri akuba mu faliso gwe nodda kuwona okola ki n'okuba okukakananga wo bakuyodde ng'emikono bagiteeka gye kitaliira ntungo kati ne batulemesa okuopeninga ki boundary so wajjawo emmotoka yo kipayopayo n'ogenda webale nnyo ne bano abasajja balina ebyuma byabwe nga bya bbeeyi biri waase emmotoka eyo n'okugisinga nga bya bbeeyi ne basobola okubijjawo amangu ddala nayitibwa ku poliisi poliisi bwe natuukawo ne mbalaga empapula ezopeninga boundary mu butuufu bwayo poliisi nentegeeza nti tufunye essimu okuva ebungereza emisango giri mu kooti ABCD neŋŋamba okay it's okay olwo essimu eno ey'ebungereza eva waani essimu y'ebungereza manyi sirumamu nnyo mu bigambo byange yava wa Josephine okay tugende mu maaso era nzijukira yagambako n'okuŋŋamba n'agamba nti oyo John bamukwate kankubire DPC w'e Kawempe bakole ki olwo nga ki ekikwasa anti kati olwo kiritegeeza ninga bamuyite ntya nga bwe waligambye expatriate oba omuntu agudde omugwira agudde ku ttaka ly'abantu kyekinkwasa osalimbira awatali wawo kati essimu bwejja twagenda paka ku poliisi y'Essanga etwalaawo osi ne munyonyola abatuuze nga bamumanyi be bachairman tugati atono muzzukulu waawo ekyo kikomaawo just wekibanga ettaka liri mu kooti tusoka agende tiwali buzibu ate musango ki ekyo nekikola ki nekiggwa kati saafuna mukisa guli kye mbadde nkutwala kumanya nti obunene bwawa watundibwa wenkana ki ndabawo buki kyanukula kiri kyembuuzizza ndabawo bulabi naye nga naawe okakasa nti jjajjawo omugenzi kati yatundawo kati ate omuntu bw'atuuka okutunda bwaliwo bitooke ng'edda baalimangawo n'obutunda bwe batuuka okuzimbawo ennyumba
chuyi kimu balina bateeka ku kiyosiki ne bokyerawo olodingi nga teri abakuba ku mukono teri abasasuza ground rent bagisasa oba ogamba ki waba watundibwa webale nnyo. Extra Digest mugoba nsonga tuli ne mwami John Katongole muzzukulu mu famire y'omugenzi Lwasampije sangaawo ku ludde Ssemutoba Kapeeka ku luguudo awo we babazaala bano bazzukulu baawo twagala kumanya what is happening mu kitundu kyaffe kino ekyokuna tusazeewo tufune omu ku bazzukulu atuwa oludda lwe tujja kufuna ate abantu abalala ab'enjawulo nabo batunnyonnyole story babiraba batya bamanye ki then embeera etambule. Njagala tutunulire ensonga bingi ebyogerwa okwotinga mwami Stephen agamba nti yakikola ekyo bali basattire one n'okuba nti maama yali alina waatunzeeko. Njagala tutunulire omukadde jjajjaawo omukyalo omugenzi kati enkolagana ye naawe yali etya ggwe ng'omuzzukulu. Okay, kati nganze nze enkolagana teyaliiwo lwaki kati awantu awo waliwo obusosoze jjukira nti ye si yazaala taata wange okitegeera kati yakulaganga wano era abantu balwawo nnyo okukikkiriza nti embeera ze si ntuufu yasekanga kafaanana bulungi ng'omuntu naye nga wetabu atya kati ye muntu njagala kulaga ekyokulabirako ye muntu ayabeeranga awo gwe noloza nti akuliko naye nga takuliiko. Nze kyakulabirako nze natuukako essanga awo nga seetaayizaawo ng'omuntu no era seeyagalira kyova olaba nti nze ebintu byawo ennyo sigendawo nnyo era ngenda nnyo Ssemuteene Kapeeka naye mpitawo buyise ebiseera byange bisinga naye nga nze teri aŋŋaana kukyamawo kyamawo ne nyambuka ku bijja n'abo abaliwo ne mbabuuzaako mu mpisa ey'obuntu nga bw'erina okuba kuba omuntu asigala muntu naye nga muli mu mutima gwange tekirimu nnyo nti ewaka waffe waawo oba ewa jjajja wange waawo oba okitegeera kati ate okuvaawo Kinyana Mpindi okudda e Bukojja ate nze neeyagaliranga nnyo e Bukojja okusinga wano. Bajjajja bano batera nnyo okutiitiibya abazzukulu n'okubakola ekyejo gwe lwaki ku ggwe kyali kyanjawulo ate? Weebale nnyo kati mu Luganda bagamba keezaala keekomberera simanyi oba Oluganda olumanyi bulungi. Ndumanyi. Yalina bazzukulu be yatiitiibyanga atali ggwe atali nze si nze wabula atiitiibya abo be yali azaala abaana b'abaana be. Okay, jjajjawo omusajja omugenzi kati naye mugenzi Lwasa bijja yafa oyina emyaka emeka? Afudde nina emyaka egigenda. Okay, yafa oli muntu mukulu. Thank you so much. Tujja kukireka awete. Yakuyisa atya? Ye jjajja omusajja because side ye jjajja omusajja gitunyumye. Twali tukwatagana. Era nga tunyumye ebintu bingi. Nga tunyumye ebintu bingi kituufu. Okay. Kubanga oba ndi mubi oba ndi mulungi yali azaala ki? Taata. Weebale nnyo. Kati mu Luganda bagamba abamuganda wo okitegedde kati twali baki? Baluganda. Era nga tunyumye ebintu bingi. Nangamba kino kirabye nti ekyo bwe nkirabye nti kino kiri bwe kiti ne kino kiri bwe kiti nti ate kino kyajja kiti nti ekyo kyali kya mwaka bwe guti kino kiri bwe kiti. Waziika jjajjawo omusajja waliwo mu kuziika? Saaliwo. Waliwa? Saaliwo. Waliwa? Nali wala. Tewali mu ggwanga? Okay, kitegeerekeka. Biki bye wawulira ebyaliwo mu lunaku lw'okuziika lwennyini n'okukomyawo omugenzi okuva mu Amerika gye yafiira? Biki gwe bye wawulira by'ojjukirako nga wawulira ng'osaana okujjukira abaabikunyumiza? Kaakati bwe baleeta omulambo ne baguleeta baaguteeka mu nju nkugamba ebigambo ebyaŋŋambibwa kuba saaliwo kituufu era okuziika kwegamba oli annyumiza ŋŋamba waaliwo ensasagge ofunye bulungi
eyokubeera nti omuntu afudde atya omuntu simanyi oba basemutte oba bakoze batya oba bakoze batya nga buli omu ayina ekikye kyakola kyayogera naye ekiseera ky'omuntu ekyokufa bwe kituuka waliwo ebintu mu nsi muno bye batakweka omanyi bagamba ekiswazi omugagga kubakola kutya kuba kutana kantula oba mukene kati waliwo ebintu byotayinza kweka emyaka n'okufa tebabikola ki tebabikweka omuntu yenna bw'atuuka emyaka waliwo extent y'emyaka omuntu gy'atuuka kani imagine omuntu bw'atuuka emyaka 97 osuubira ki nti buli kiwadde ekimukwatako kyonna kiba kijjamu kuba wansi oba okitegeera kati nkakasa nti bwe mba sirimbye ekiseera kye ekyokuva mu nsi kyali kikoze eki kituuse era bw'afa bamukomyawo ku butaka yaziikibwa bantu baali bangi aziyuzo kubanga yali muntu atayomba n'abantu yali muntu aludde ku kyalo ekyo yali muntu kwegamba w'abantu aseka n'abantu tadigradinga muntu mbono wa wansi ono wa waggulu bonna nga batwala kyekimu bamuziika naye nga bwe nakunnyonnyodde nja kikakaatikako nti bano abantu balina kye bafa kyebataagala kwatula onfunye bulungi naye beesibeeko ojja kutegeera ebintu bingi ojja bitegeera bingi mu ebyo by'oli bontegedde simu yange ogirina olinkuya nonga John kino wakiwulirako tuddeyoko wali John bakugamba embeera y'olumbe yali eti okuzika kwali kutya yakunyumiza emboozi because gwe tewaliwo saaliwo baziika ziizo omuntu ne bamuziika buli omu n'ayogera kyayogera ne bikola ki ne babaako bye baagala okulemesa naye ate ne bamala ne baziika nabo buli enkiiko ezize zituula ewammwe awo oluvannyuma lw'okufa kw'omuzeeyi jjajja musajja bagamba ensonda ezimu ziraga nti wabeerawo nnyo emmundu n'obunkeeke nga bungi buva ku ki nkuzaayo nga nkugamba nti beesibeeko nnyo ojja kutegeera bafaaki kino batulaga kyattaka kungulu n'abantu okubakungubagirako naye munda mu bo balina isu zaabwe oba kitegeera kyengeza kukugamba oluvannyuma lw'okufa kwa jjajja omusajja wakeetaba mu nkiiko mmeka ezaali zituddeko ewakaawo paka we tukusangidde olwaleero kale famire eyo yajjamu ensasadde kati ngenda kugamba ebigambo bino era oleme kumbuuza bigambo bingi nnyo nti nze taata wange bamuzaalawo omwawo afuna bulungi kifuna kati natuuka ekiseera nga siina nnyo gwakweyabiza nnyo simanyi oba ono si busosoze buno bwengezako okukulaga naye nkubulya ekituufu bwe kiri sijja kugamba nti ate bamuzaalawo n'oli ye mu maama we awo yamuzaalawo atya bwomu bwa namunigina ofunye bulungi kati nga sirina nnyo gwe neeyabiza kubeerako mugambe owaaye kino wewaawo naakabafuna gwe nsobola okugamba nti owaaye kino ABCD nga ffenna ennaku emaze tukola ki tukwata omugenzi Augustine Katongole taatawo mwe yabazaala abaana bamekaawo mmwe uffe baganda bo ne bannyoko muli bameka yatuzaala kati kaŋŋambe ye be yazaala sijjaga nti maama waffe oli oba maama waffe wonna omugatte 7 mussa kimu mwenga mmwe si ne bano abalala ba Steven ba Josephine bani mussa kimu mu 7 simanyi nnyo kubanga teri gwe nkubira simu n'atagikwata kirungi nnyo ekyo simanyi nnyo munda mu bo naye kati ng'oyo Paulo omuto wange twogerezeganya waliwo Paulo naye wa mugenzi Augustine twogerezeganya n'abalala njagala tutunuulire mu bigambo era mu mawulire ge nakuŋŋaanyiza mulimu statement eraga nti famire eyo Katonda yagisaako omukono muli blessed nti buli mwana eyamalanga siniya ey'okunoba ey'omukaaga baatemanga oluwenda n'agenderawo either e Bungereza oba mu Amerika gwe wagenda mu nsi ki era wagenda ddi kweza ensi ebbiri kati ebyo ebibuuzo byenjagala ebyo era simanyi oba babigambye bugambi oba Katonda oyiyiza buyiiya we bali nnyo nkugambye famire
mwalimu ekintu nga ono weebwe toyinza kitegeera okitegeera nga toyinza kitegeera naye nga kati gwe nga bw'okyogedde abantu bwe bakiraba naye bayambanga bantu baabwe onfunye bulungi bayamba nze neetakulira nga nze bayambanga bantu baabwe bwe wababeerangako ne bakozesa bye baagala wayosobolanga okuyambibwa singa ng'oba okoze bye baagala wala nagundi kola bwoti biki oba okitegedde ebintu bwe bityo kola kino ojja kuyambibwa naye kati nga nze tosobola kuŋŋamba nti wala na IBRAH era nsooka nembuza IBRAH yankoze eki kuki obuziza nno ekibuuzo ogwo mulamwa siyambibwangako toyina nsi watwalibwamu wadde ntambula byange nga nze as a person nga nze mumu omusanvu okuli gwe John Paulo n'abalala abataano abasigaddeyo ani yatwalibwa mu Amerika oba Bungereza sigenda kukulimba ekyo sikimanyi ekyo sikimanyi nga nze Paulo waali wano ngoze Bungereza talina byayinza kukolayo yasoma gyebiri mu Amerika talina byayinza kukolayo tebibula waali wano kati ekyo nange simanyi kyekiri mbadde saagala bibuuzo bingi nakugaa nti ebintu ebyo saagala bigenda mu nnyo famire eyo nabeeraawo nenjagala ogiraba obuki obulabi naye ekyankwatako kwe kuwulira nti batunze ani onna kyemalira atunze musajja wattu naye nga bamuwaayiriza buki buwaayiriza njagala tutunulire okugenda kw'abakulu bo ne baganda bo mu Amerika basenga abo ne bannyoko mu Amerika ne Bungereza n'ensi endala mwabasigala kuno ekyaddondo kubayambye kutya bibuuzo ng'olina bizito bibuuzo ng'olina bizito fe abaasigala ekyaddondo ku ttaka lya Ssaabasajja wano ne mutasobola kugenda Bungereza oba okugenda kw'abali n'okubaayo kwabwe nze simanyi sijja kigamba kuba buli muntu ali bibye ate tosobola kwogerera muntu nyinza okwogera wano oli naaga nti omulabye omulabye I know naye nga nze tekwanyamba ani yakulemberamu ekikwekweto ky'okutwala abantu ebweru bw'oba ojjukira ani yakiwomangamu omutwe nti ono amaze emisomo gino ono ali ku ddaala lino oba lino tumutwale atandike obulamu obupya ani yakikulemberamu kakati famire yaffe nga bw'ogambye ebadde n'omukisa oviira ddala nga tuli bato n'okuba nga tetuliwo mu nsi abantu abasinga nga ogasse abaazaalibwa ne jjajja waffe abaana be bazaala bonna baliwa soko kiddemu ng'ogasse abantu oba bajjajja baffe abazaalibwa ne jjajja waffe baganda bajjajja waffe abaana be bazaala bonna baliwa bweru bali bweru ukakasa mu nsi ez'enjawulo Katonda nga wakitiibwa kyekituufu ekyo mmwe abalekebwa ettayo ndowooza be bakuuma ekijja mmwe babaleka kuuma kijja kaŋŋambe bwentyo ate naakugamba ki okay singa wabaawo oluwenda oba enteekateeka etuula mutemeeteme ettaka lino mmwe omusanvu muli wiringi okwenyiga mu nteekateeka eyo okulitematemamu kutya okuligabanyaamu ntya eyali badde poshoni y'omugenzi Augustine abaana be bagitwale nti kati tusalidde wano kacwa Stephen waali mulamu nti atwale wano kacwa eyo enteekateeka bw'ebanga ereeteddwa olwaleero ku mmeeza musobola okugyetabamu bulungi tewali kusikamukuwa tewali kutingana baga nti kati temeeteme ettaka ekituufu kiri nti nze ekiti mwendi nze ndi muzzukulu kati ebiseera bisinga omuzzukulu tasobola kkayanira nnyo bintu bya jjajjaawe
atya okujjako nga jjajjawo yagamba nti awo wa muzzukulu wange gundi andi kati mwami Katongole fayiro etambula bweti bagamba nti katugabanye abaana b'omugenzi Lwasa bwe batuuka ku muteeko ogwa Stephen waali mulamu ne gumuweebwa bwe batuuka ku Josephine waali mulamu ne gumuweebwa ne bagamba nti mwana ki omulala nti Vero mwana ki omulala nti Grace bwe batyo nga bw'obamanyi ne bagamba nti katutuuka ku muteeko gwani gwa Agustine nagamba nti Agustine yavaawo banoonya ababe nga bo be bakikoze mu mateeka bwe kirina n'okubeera ne mu bulambulukufu mu mateeka enteekateeka buzo gyenyigamu gwoyinza okugaana toyinza gaana naye nga lwaki tutuuka ku ekyo ettaka eryo ttono ika 5 ttaka ttono teribamala ika 5 ttaka ttono wabula ekiyinza okukolebwa nze kyenjagala obbasaba abantu abo babanga era bajja kuwulira bawulira era nti twali tudde as a family family tutagimalamu kitiibwa bwe tutyo tutuule anaasobola okwetondera omuntu amwetondere ekizibu ekiriwo tukisalira amagezi tulabe nga kigonjoolwa simple as that nze bwentyo bwendaba naye bino ebyokwerumaaluma twogera bino ne twogera biri gundi si maama si mwana wa taata gundi si mwana wa tebijja kukola ki tebijja kutuyamba just twali tudde butuuzi naye abantu batya kibayita batya defeat okuwangulwa batya okuwangula okubawangula nti omusajja atutudde ku nfete mukazi atutudde ku nfete oba okitegedde kati ate abamu ekibaluma tebaagala boogere ku bamaama baabwe ate nga bo bakola ki boogera ku baabalala kwegamba waliwo bamaama ab'enjawulo ofunye bulungi kati abantu abamu ekibaluma tebaagala boogere ku bamaama baabwe oba okitegedde kyekibaleetera okubeera nti ebigambo bawanyisiganya ebigambo so nga senga oli oba omulese tugeze kale omusango tulina omusango nga 18 mu kooti nga bawakanya okuba nti Stephen yeewa obuyinza ku ttaka eryo ofunye bulungi n'akola n'ekyapa kuba njjukira yakola special title ofunye bulungi kati gy'emisango egiriwa mu kooti naye ate nga tuli mu kooti Makindye naye ng'ate emisango egyo omulamuzi tusobola omunnyonnyola ne tugijjayo ne tutuula ne tugamba katukoze tutya ekituufu kyekiriwa okitegedde nkitegeera naye simanyi kiki ekikyalemye okuba nti abantu batuula ku mmeeza kyenkugambidde nti wateekwa okuba ffe tulaba kino kyakungulu naye nga munda mu bo mulimu ekizibu ekiri awo kye bataagala tukola ki Posh Properties Limited ebukotaawo batunda ennyumba enzimbire ddala akuba ekyeyo n'awangalira e Kampala weekwata ba Posh Properties bakuguze ennyumba enzimbire ddala ate nga bo banywanyi baffe aba Roast Coffee Academy batendeka ba baristas basangibwa ku Alwada Mall Airport Road UAE Abu Dhabi ate nga ne Kampala baguddewo ettabi enajja nankumbi wano beekwate buli kimu kitambule bulungi tuli ne mwami John Katongole muzzukulu wa mugenzi Lwasa Mpijja owessanga njagala tunulire mu bajjajja bammwe bajjajja mukyala waasigalawo jjajja omu jjajja Saala omuwuliza waali mwogera tetwogera naye nga simanyi lwaki tetwogera kati ekyo oyinza ki anti simanyi naye nga tetwogera naye simanyi lwaki tetukola ki gw'otwala obudde n'omukubira essimu nga jjajjaawo ntwala obudde ne mukubira essimu ne message nenzisindika naye kirabika oba abeera bize oba kisimanyi na kumanya taziddamu wasembayo ddi okumusisinkana era mwasisinkana wa era mwali mwogera ku ki kituufu ky'obuuzizza okumusisinkana namusisinkana ku kooti Emakindye nambuuzaako ne mubuuzaako kubanga ensonga ziri mu mateeka gali mateeka kagatereeze ebyakola ki ebyasoba kati ng'abantu bwe mudde eno nagawo oli otya lumuga gyendi munaaye ogamba otya
Okay, ani bw'obeera n'ennyiike ku mutima oba obwetaavu mu basenga abo abaasigalawo ne taata w'omuto ani gy'oddukira gye weekubirira endulu ng'olina obwetaavu oba ng'olina ennyiike oba gwe waalyagadde okuyitiramukko ebiba bikunyize oba okusheyalinga naye essanyu because ebiseera bisinga tukwatagana abantu mu bizibu oba mu masanyu ani kale ogambye mubaki mubasenga abo noono taata w'omuto yasigalawo omu bw'ati njogera naye eyo gy'oddukira ng'olina essanyu n'obwetaavu n'omulala Veronica naye njogera naye muwuliziganya abasigadde mpozi waliyo n'omulala bamuyita Rachel ali London njogera naye waliwo omulala bamuyita Sengaluusi naye njogera naye bwe kiba kyetaagisiza titulina buzibu n'omulala bamuyita Senga Birabwa naye waali wano njogera naye bwe kiba kyetaagisiza titulina buzibu. Nina serimeni gye nawulidde ng'eyitiŋŋana somewhere somehow nti ebimu ku byaleeta obuzibu n'ebivaako okusika omuguwa obutasetolinga nsonga zino bulungi kuliko be baasaba ogenda ku musaayi babakebere ndaga butonde wakiwulirako era be baani? Kyekiri kye nagambye beesibeeko nnyo ojja kutegeera ebintu bingi otegedde beesibeeko nnyo ntirina ettaka kiki kwegamba kateni waliyo ekiri mu ki onfunye bulungi nkufuna kyo lwaki nkugambye nti beesibeeko nnyo ebintu bingi ojja bikola ki ojja bitegeera kakati bwe tubeera nga tuli ba Luganda tetufunamu obutakkanya ega naye nkubuusabuusa tugende ku ddiini lwaki ogaana buno omusaayi busaayi leka baguggyeko kati kiringa nze kale kankulage kati nga nze nafuna ekizibu mama wange n'afa ye taata wange n'afa naye n'okeera ku makya akamwako ne kawaba nonga John gwe byokola tukwekengedde mu family eno tugende ku DNA ngenda bunambiro tosiba namu ate lwaki kati ojinja kubanga we ngamba nti we waffe nga balina gye banzaala nga ate nja kugende ate mbeere kirala nnyo oba kitegeera kyengeza kukugamba kubanga nze lwaki njagala okugamba nti ekintu ekyo nkyagala nze ngenda ne ngamba naye okyagala ekya DNA no nze nga nze senga kiba kize n'okingamba naye teri ayinza kingamba lwaki teri ayinza kingamba otya otandikira wa toyine bw'otandika taata wange yaninako enkaayana maama wange ani nze sirina muganda wange aninako nkaayana nti kubanga nze mubazzukulu nze omu ku bakulu okitegeera kati teri aninako nkaayana mbu John tukwekengedde ate n'ekirala nze byenkola nange ngenda nenziramu kawo ng'omuntu ninga naye byenkola nze ndi bintu birala nnyo famire eno baba tabanga omukadde ono yansibamu busibi olina wotukanolowooza toli wakika kyente kubanga nze olwo wembeeraawo ne ngamba naye siyomba ate bali bayomba njagala nnyo ebintu by'okuteesa bwe ndaba omuntu nga wa Luganda lwo nkakasa aba wa Luganda oba mulema oba wa liiso limu aba Muganda abawuwo okitegeera ekintu ng'ekyo ne ngamba abantu batasobola kutuula ku mmeeza emu bava mu ndeegi be batusibyeko gajejjegere bwono ng'olaba ono kutuuka n'okujja mu bamawulire mu zikamera biki kuyo ku social media biki oba okitegeera omwana akkirizibwa okusaba mwana munno okola DNA omwana kisinziira ndi muganda wo onsingako omwaka gumu banze nkusingako gumu oba ebiri oba esatu no matter asinga ku munne okkirizibwa okuŋŋa nti tugende ku ndaga mutonde omuntu oyo lwaki nja kugamba ebigambo bino saagala bigendamu nnyo olw'ensonga nti nze nsobola kwogerera bazzukulu oba okitegeera kati bali basenga baffe bataata baffe ofunye bulungi kati omuntu agamba abantu bagende mu DNA aba ayina ensonga
ofunye bulungi abayina ensonga na lwaki ng'oba oluusi naye baamugamba nti okola ng'ekyo obudde buliba butuuse okola ng'ekyo ebintu bingi tuzaalibwa maama wo najja abazaala nga baana bangi n'abazaala naga nti gundi jangu ngambira ku gundi oyo mugambeko muganda w'oyo buzibu nnyo mugambeko yeetereeze naye si kuba nti aba amutidde kyekizaaza abaana nga bw'ogamba nti ne bw'ozadde akukola ki akubira eŋŋoma n'obiibya webale nnyo kati oyo agamba abo bagende mu DNA ayina ensonga ze kitegeera yeetaaga kubuuza ye kennyini nti gwe omwana ogamba otya banno bagende mu DNA gwe ngaani era lwaki n'abagaana tubabuuze lwaki bagaana webale nnyo kibere vice versa webale nnyo lwaki mugaana DNA n'abagamba ogenda tumbuuze lwaki obagamba webale nnyo muli bakaguje lwaki mugaana DNA kitegedde ekintu ekyo kati byonna ojja genda okwetoloola bwoti nga si bya ttaka bino ebyettaka baabiteekawo bantu abantu b'oku kyalo babeere n'ensasage kati munda mu kyo balwane entalo zaabwe abantu abamu beekolamu omulimu mu kasente akatono ke bafuna mu bugubi ne basalawo badduukirira abatalina mwasirizi nga babalabirira awe waka ne mwekolamu omulimu okugamba nti baveewo lwaki ekituufu kiri nti erisi omu maka ga muntu oba maka ga famire ofunye bulungi era kino ndowooza tujja kikubako bukubi kalulu senga bali babasobodde nti olwaleero bwe tugamba abantu ba famire nti abagamba nti amaka gano gabeeremu abaana ebeerewo mudde wano n'abagamba nti amaka gaffe geetaagibwa okusigala ng'amaka amaka amalala gonna bwe gabeera omuntu aveeri omanyi nti osobola okugenda awantu nga wammwe naye nga teweeyabizaawo n'okutyotyawo ebiseera bingi nnyo we wantu awo kugwe oba ku mwenna abasinga nze ndi buwezi wa mutwe munene naye abasinga obungi batyawo waliwo obuzibu kyobutisa obuzibu obuliwo buli bwe buti nti bwe muyita abaana mulimu abantu abakulu n'abakazi abakulu in fact naliyo juzi nalaba n'abazadde bana badduukirirwa nga tebalina mwasirizi bazaalidde nabo obadde otya nabo bazaalidde wuliriza bigambo byange kyonsonga lwaki wandeese wano waliwo n'abazadde bali awo babayambirawa kati ate kuli si kuyamba eri bizinesi etya teri alumirirwa lugero nga talina ki olwo lugero nga talina kigendererwa naawe ompise wano oyina ekigendererwa kyo munda mu ggwe ne ttiimu yo oli mutuufu okitegedde era ekigendererwa kyaffe kyakuleetawo mazima na bwenkanya okitegedde kyonna kyekiri kyonna kyekiri nze sikifuddeeko ako mbadde sigasuubira kyonna kyekiri eri bizinesi kati abamu beemulugunya oba twemulugunya nga waali baddewo okusooka ne batuula n'otugamba nti wategedde bizinesi teri alemesa muntu wekola bizinesi by the way nze John sigenda genda mbeera essanga awo nga bwewalaba naye njagala nnyo okuyitawo okitegedde nendaba kubendabyeko bwemba wakusula nensula olunaku lumu oba bbiri nenekola ki neeyongerayo kategedde akantu ako kati eri bizinesi kibiina organization nga bwozimanyi charity biki ebyo ofunye bulungi bafuna akasente from gye bakajje yonna ne bayambako abaana abo kuba ababeesinga okukuttaka eryo agamaka ng'obadde oyagala kukolawo omu oba charity yonna buli mwezi osobola okuspendinga miliyoni ngezi bakoleddewo emyaka 7 okitegedde kati tuyingira mbalirira nkulaba ogenda mu byambalirira za sente kati gwe oyagala obba ku nkulu omukono mu kibya obagambe nti mugjeewo abaana omanye ekiryawo simanyi kuba kusika muguwa kwe kuteekawo embeera balwane olutalo ate nze nabaagadde nnyo bagezi nnyo kwe kuteekawo embeera eno nti omusajja atunze ebijja tuneeko wali ku kukuba akalulu gw'okuba akalulu ng'ogamba nti ho mwebeerewo oba eveewo obeera ku sayidi ebeera weetya
lwaki oba osimbe kuuli ku bantu bano be bali mu kuddukira batalina mwasirizi? Abantu sibaganye. Okoleddewo emyaka 7. Ofunye bulungi ng'ofuna ssente. Ofunye bulungi. Olwaleero tusobola okubuuza nti abo abayamba ekibiina ekyo bafuna ssente mmeka emirimu gye bakola? Naye emmere bagirima kuli, ennyumba za bwereere, basasula amasannyalaze n'amazzi baasima oluzi we luli awo. Nga bakekereza nnyo. Ofunye bulungi? We luli olwa pampu zino ez'amasannyalaze luganuuna okuva mu ttaka ne lukasuka mu ttanka. Ne bakozesa. Which is okay, okuyamba si kibi. Wadde ffe tetwayambibwa, beefuula abayambi ennyo. Naye before ng'abo tebannajjawo, ffe tetwakola ki? Tetwayambibwa. Kyekiri kye nkugambye nti beeyambanga bo bokka endanga bwekola ki? Kati nze bw'ojja n'onnyumiza nga nze John mbw ate oyamba abantu nga nze nabeerawo tewanyamba. Tobitegeera. Mba sikitegedde. Tebigatta. Mba sikitegedde. Era simanyi bw'onnyonnyola omuntu mbu gw'olina omutima mulungi oyamba nnyo. Okitegeera kyengeza kukugamba. Nga gwe John tewayambibwa. Nye baleese omulala. Ekyo kiri kuli kodi naawe okiraba kye nkugamba ge mazima. Okitegedde? Kati gw'oleesa abantu 30 oba 40 obatadde awo emyaka n'emyaka obayamba obagulumize ekituufu kuba oyamba bannayuganda naye obayambye otya era w'obayambira ekituufu obayambiramu. Kale tetuganye abantu bulijjo tutandikira mu nnyumba nga zakupangisa n'opangisa n'omala n'ozimba eki eyiyo n'oyo yazimba eyiyo gy'opangisa aba yakuyambako okusobola okuzimba ki eyiyo. Kakati gwe yakakugamba emyaka 7 gye bakoleddewo tebafunanga kwetongola. Anti kati akasente kano ke mutunuulidde n'ebbanga limu mu kutunuulira balaga kasente ke bakuŋŋaanya bo nga kuva ku ssente zaabwe ze basasulwa tewaliwo nti bazungu nti oba kibiina kyetongodde kya Bulaaya ekibadduukirira. Kati gwe naawe okiwagira okugamba nti nno babeeraawo era muteekewo ate kino eky'ettaka nti bagenda kutunda bijja. Twali badde ku Israel ne tutuula ngaze famire nga nti agundi ne gundi balina no bizinesi yaabwe ne ka bagikola gita bizinesi mwambi John ekigambo kyo kinene mukko. Kati kankubuuze ku Sanyu Babies Home eri ogiraba? Njimanyi wane Namirembe. Omanyi abantu abagigaggawaliddeko kituufu bayamba naye omanyi abantu abagigaggawaliddeko? Mbadde sinakiwabudde. Wali tonakiwabudde. Kati genda ng'onoonya charity ezo zonna egenda ng'ozinoonya. Waliwo endala ye Nalukolongo, waliwo endala ye Nsambya. Simanyi kola research yo ojja kumanya lwaki bazikola era lwaki. Waliwo mukwano gwange bamuyita Keith Kanabi alina gy'addukanya naye mukubira essimu takukiriza kutuukayo batobireka. Okitegedde? So kati kyekyo bo bano baatusiba katambaala ne bateekawo byakutunda kijja. Oba okitegedde? Ne bateekawo byakutunda ki? Kati kyakwata ku nsi yonna abantu bonna ne babadaivatinga. Ofunye bulungi nti kati tusooke tubatambuliza awakanagina giffe kyaffe nga bwekikola ki ettaka ne baliteekako injection simanyi biki biri mu kkooti oba okitegeera okubanga ettaka kwe kukolebwa buli kintu kyonna. Ani ateeka obupande obubiri obuli ku kkubaawo? Ani ateeka obupande? Kati obupande obwo because tebuliko namba za ssimu naye buliko ebigambo ebirabula. Obu tewakola ki? Tewatundwa. Oyo w'obupande mutuufu kyekituufu tewatundwa era teri yali ayogwa alowoozezaawo kati ayabuteekawo. Gwe nayogera naye bwe mba siri mistaken ayaŋŋamba yesenga Vero ye bw'atyo bwe yaŋŋamba yabuteekawo ali mu Amerika bwe yawulira bino nti batundawo n'ateekawo buki nti tewakola ki ekituufu tewakola ki webale nnyo era bubeerewo kuba tewakola ki kitegeera naye kino kyekyo nze ŋŋamba abagugulana bonna abo baali tudde butuuzi oli ayogera agambe nti oke mutukale nga famire mutuyambe babeerewo guno omwaka nga bwe tunoonya bwe tubateeka kyogamba nti gwe okusula mu galaji ofuuka mmotoka tosobola okusula mu ddiiro ofuuka TV twatuuka n'okuba nga tugenda kuwabya lumbe olw'omugenzi ng'abantu balina nawe akusula Ennyumba eweddewo. Ennyumba zirimu abantu kati e Uganda twafuka abantu bakuwaayiriza twafuka abantu bakusiba ku bantu ku misango ojja genda ogula ennyumba ogambe nti nganze John ngambye kino ntya wabbye ssente mwabaddemu omuwendo gwa ssente wakoze bwe kiti
abantu wabakubye ng'ate kituufu wayingidde mu nnyumba naye ekituufu tewabakubye naye wayingiridde mu nnyumba ya kimwosula era bwe bakubuuza ansa toba nayo otegera waliwo ebintu ebimu nga just okozesa mutwe gwo olumbe lwaliko emmundu olumbe waluliko naluliko lwaliko emmundu zaali zaki kati olumbe emmundu ezaali ku lumbe ani abigamba nti kwaliko emmundu era mmwe mwenna mmwe because ayogera bino si mu America si mu Kenya si mu Tanzania si mu Congo kati olumbe ava mu olumbe lwaki lwaliko emmundu nezimala nezivaawo ebintu nebidda mu mbeera situation nedda mu nomo nti Stephen mu bigambo bye agamba bayagalako muttira awantu awo ofunye bulungi yampulira kati dwe yajja okusobola okuyita mu bataka nze nganze nali sikisuubira naye ye kukyali kimutuuseko we saali yagenda n'asaba ow'emmundu n'ajja naye ofunye bulungi afune obukuumi ne tuyita mu bataka obutatuusibwako obulabe bwonna ne tumaliriza olumbe ne tulusulamu ne lwabizibwa so waliwo abalusimbidde amakuuli nga tebaagala lukole ki lubeewo balina ensonga nti mulumbe muvaamu ebyama bingi tobimanyi nkimanyi muvaamu ebyama bingi ate mulumbe olwo era mulimu abeemulugunyizaamu ebirala nti olumbe terwali mu butuufu nabo ne bawa ensonga zaabwe nti mbwali walina okubaawo kino nekino onfunye bulungi era n'abakulu b'ekika nti si beebo abatuufu abali balina okukola ki bwe kiri okukola omukolo ogwo oba okwotingole yabyogera gwe anti bo bwe bagamba gwe kugwe kyali kitya be batuufu because oli muzzukulu weddira nti bwe baali batuufu be batuufu okay tugende mu maaso no problem segede so kati munda mu ekyo obutaagala lumbe kubaawo mwalimu abayisizaawo ebyabwe afuje bulungi nagambye buli muntu alina kyayagala awo tutunuulire ensonga abamu ku basenga abo bagamba nti taatawo Stephen talina kuba musika kubanga bawa ensonga ezigamba nti waliwo okukubaganya ebirowoozo ku kiraamo bagamba nti ekiraamo batankana ekiraamo ekimuteeka ku busika okyogerako ki gwe yali mulumbe olwamuteekako ng'omusika nali mulumbe ekituufu kiri nti naye Stephen mutabani w'omugenzi mu nsi muno mwonna first priority omuntu alowooza ku mwana we bwe kiri bwe kiri kakati Stephen bw'abanga mutabani wa mugenzi yaliwo gwolooza baalitaddeko musika akyate tewali nga ye mwana omulenzi yekka aliwo yaliwo aba akolifayinga kimufundako kubanga taliiwo awo tusobola okutuula ne tugamba nti tuloba ne tufuneyo ku ntumbwe ya Pawulo Lwasa Mpijja ofunye bulungi anaakola ki anaamuddira mu bigere naye nga bw'aba yaliwo era ekyo kyekyali kirina okukola ki ogenda mu maaso era abeemulugunya nabo baoliawo balina ensonga zaabwe togaana nsonga ya muntu era toyinza gaana muntu kwemulugunya atosobola wabula ekimalawo eggoye ku ebyo byonna kuba kutuula wansi ne batuula naye simanyi kiki kyabatabula kubanga nti tebakyasobola kutuula wansi kuteesa okay embeera yeeyo okujjako nga olina akatalekeka k'oyagala osharinge n'abantu naye tulabika nga abatuuse ku nkomerero y'ekitundu kyaffe kino ekyokuna okujjako ng'olina ekyenjawulo ky'oyinza okwagala okusharinga n'abantu ebweru eyo empozi nze kyenjagala okugamba bannayuganda n'abantu mwenna abatulaba nti okuyamba si kubi naye obaako wookoma kibi nnyo okuyamba omuntu n'omuguluminga ate n'amala n'akufuukira kiki ekyambika kyekyagwa mu famire eyo babadde bantu balamu ng'era bayamba nnyo
weewaawo nze kamwa kwogera tebakola ki tebanyamba naye be baayisaawo babakola ki babayisaawo naye nange nagenda okwetunulamu nga siri mulema neweetakulira okitegedde neweerandiza siri mulema so kyenjagala okugamba abagenda otulaba oba n'abatulaba abawangaalira e Bulaaya ne kuno nti famire eno gwe ow'omukwano ow'oluganda kyekintu kiri kimu kubakubiriza batuule ku mmeeza bakkaanye bagolole ebyasoba teri atasobezza ku munne abantu tusobya waliwo kye bagamba ekyokubaawo kyali kyakubaawo n'ekyokujja kyali kyakukola ki kyakujja gino gyonna emisango oba ebigambo byogerwa bantu si bisolo bye byali byogedde si bisolo bye byalikoze emisango abantu basonyiwagane abantu batuule ku mmeeza buno obusonga butono nnyo obusajjudde embeera eno okutuuka eno yonna gye tuli kale tetugenda kubanga tusukkawo tubadde n'omwami John Katongole nga muzzukulu mu famire eyo atunnyonnyodde ensonga ze nga bwe muziwulidde zonna tetujja kubanga tutoolako tetujja kubanga tuwongerako kino kyekitundu kyaffe ekyokuna era nga tukome wano wabula nga njagala kwebaza bentambula nabo okuli Keith okuli Idris okuli Daniel ne Senabulya naawe njagala kwebaza mwami Katongole obudde bwo n'okukkiriza ojje owayeewayemuko naffe tulabe naye neeyanziza nnyo tweyanzege nsigadde nze IBRAH Mukasa ku lwa Extra Digest mbaagaliza birungi byereere tukyagendera ddala mu maaso era nga ebigambo by'owulidde mu programu eno si bigambo byaffe wabula nga ndowooza n'enteesa y'abantu ssekinnoomu ku lwabwe mbaagaliza birungi byereere katweyongereyo tujja kubanga twongera okufuna abantu abalala akatalekeka Inginiya Ronald Mugomba Lwaso mumanyi